kale mbasaba muyigire ebyobufuzi mwongere okusomesa abaana yakoma ku digiri gezaako oba osobola ofune masters yakuba masters gezaako okulaba nti ate osukulumako oba osobola eyokubiri naddala ng'olina obusobozi. Nazi kuno Buganda ng'eyina ensimbi ezimala ng'eyinzamu okuwola central government ey'edda. Naye katulaba we tutuuse nti budget ekolebwa naye ne watabaawo na mutemwa kusasula amabanja ga Buganda. Kale nno kikulaga nti bwe tuteerwanako ffenna tutuuka wali bwe basalira keeki ebyaffe tebijja kuba bulungi. Naye ng'essuubi lyaffe n'amaanyi birimu anyawo ne basebo. Ebigambo bingi nnyo byogeddwa kakasa ne bannange abalala babagambye dda. So omulimu gwange gujja kuba kuwumbawumba naye nga kimbasaba kuba nti obukulembeze bwammwe muli bw'amaanyi muli bavumu naye ate nga obukulembeze obwesigamiziddwa ku mmizi amazima obwesimbu oba omuzungu kyeyandiise integrity. Integrity eyo twazimbibwa Obwakabaka, integrity eyo kwe kuzimbiddwa amakampuni ag'amaanyi, integrity eyo kwe kuzimbiddwa ensi ezakulaakulana. Naye bwe mbeera mu nsi eya kanaakalyaakaani tewaba kukulaakulana mu ngeri yonna. Kale tusaba mbeera abakulembeze ab'enjawulo, abakulembeze ab'emmizi, abavumu, abeesimbu abajja ate okututuusa ku Buganda yettanira. Twetaaga abakulembeze ab'ensa afuneyo okwolesebwa. Oteeka ekintu ekimu ky'ogamba nti oli mukugu ate okusinga ku banno, kibeere nti buli omu akwegomba. Bajja kwettanira, abantu bajja kukugoberera ng'omukulembeze kubanga olina ekintu ekimu eky'enkizo ky'okoze okusinga abantu abalala. Kati mmwe mumanyi bulungi kifuga Obuganda. Kifuga Obuganda mpisa n'obuntubulamu. Bw'obeera n'empisa n'obuntubulamu ng'oli mukozi, abantu bajja kugoberera wokka. Naddala ebyo gye muli mu magombolola n'amasaza, abantu bajja kubagoberera nga muli banjawulo buli mukola. Ensi ejja kunoonya buli muntu olinako ekyenkizo, buli muntu wa mugaso, buli muntu wa muwendo. Twagala abavubuka ba Buganda babeere ba mugaso, ba muwendo, abanjawulo. Kubeera abantu ab'emmizi abataagala kugaggawala kwa mangu, shortcuts. Abantu abatera okwewala amateeka ne baba nga bantu baagalabibwa mangu, bakifuna kiralo. Kifuna kiralo naye kitta kiralo. Kale tubeere abantu ab'amazima, abantu abeetegekedde ensi nga amaanyi gava mu kukola, naye twewale okuba nti tusagiikiriza mu kugatawala amangu. Teri bugagga tta mangu butalina bizibu, naye twetaaga abantu beera abakulembeze abalungi ate balina tebeekoledde, balina obugagga obw'ensibo. Kubanga ate okubeera omukulembeze ate olinako olinawo nakyo tekirabika nnyo bulungi. Beekoledde nakyo kikulu. Ebisoomooza byo bingi era mugenda bisaana, naye omukulembeze omutuufu si wakukaaba bizibu. Omukulembeze omutuufu bizibu.
tusaba ebyo byonna byebiyiseemu bibafuule ab'amaanyi mubeere nti mulina kye muyize mu ebyo bye musanze ebisomoozo byammwe ebisomoozo bibafuule ate ab'amaanyi kugamba obanga bbulooka ebadde okumpi n'omuliro bbulooka ebyo yesinga obukuma bingi nnyo byokwekwasa bitaliiwo Kabaka tebatuwadde entambula tebatuwadde ssente tebatuwadde alawensi naye obusigwe mulamwa tujukira wano Ssaabasajja okukomawo okuba yali ekyali Bowambe bubiri baali Bowambe Ssaabasajja nga talina waabeera naye tulize mukwata mpolampola n'emmotoka ezitambuza teziriiwo kizamukwawa kati mulabye Ssaabasajja waatuuse naye byonna byava muki mu bwesimbu mu kukwata empolampola tutasoosowaza bizibu n'okugaanira ku nsonga era mulabye bwe tutuuse kale obukulembeze bwammwe saba buleme bwakubeera bwa byekwaso naye emyaka ng'ebiri twaliko ku lukiiko nga luno mu Masaka eyo abavubuka okubaako ekintu kye bakola ekyawamu weewaawo balina katireeka nawali naye watya amaanyi gaabwe bonna bagasiza mu kampani emu neeba nti waliwo kampani y'abavubuka ba Buganda erima emmwanyi watya ng'abavubuka ba Buganda bebalinamu omugaso bebalinamu mu kampani eyo kulwange omulimu ogumu gwenkola z'omu kubasigirira Ssaabasajja ku nsonga z'ettaka neyama bwe muba mukoze entegeka ennungi ettaka teriyinza kugula kulowooza kuyiga ewemu naye tugamba nti yikaana abavubuka ba Buganda balina kye bakozeewo kubanga bannaffe bangi balina obusobozi naye obusobozi obwo watyanga tubutadde mu kampani emu nebanga ate kyakulabirako kirungi n'abavubuka abalala mitendere jja nabo ne babanga bagenderizaamu kirowoozo bulowoozo ow'ekitiibwa era nga baga nti agali awamu galuma ennyama kubanga omanyiza okuba mukugu nnyo obusiro ate olukugu nnyo obulemeezi n'asigalira awo naye bwe tuba nga tulina ettaka eddene eyika 2 yika 4 yika 5 kakasa kiyinza okutwala ababuganda Buganda Council omutimbiro omala kubanga mubaako nekimulaga abantu abalala mubaako nekimulaga abavubu abakulembeze abato ate nammwe banaddira mu bigere kanyabo ne basebo twogedde bingi naye nsanyuse nnyo okubalaba tebagaliza obukulembeze obulungi Katonda abakwatireko awe emikisa n'amagezi n'obulamu obulungi News Uganda tuli mu abavubuka ba Buganda n'Omulangira Mengo News Uganda yaje n'Omulangira Mengo abavubuka ba Buganda tugenda kufunayo obusaala tugenda mu kifaananyi ekyawamu okujja ku lukiiko luno olwaleero era twebaza buli News Uganda abavubuka okulwadde okukalawo Omulangira David Wasajja biza olukiiko luno Omulangira ebiteeso by'olutuula n'abavubuka tabamiruka lutudde nga nkagotongo 2013 okwebaza Ssaabasajja Kabaka okusinga obubaka bwe bw'amatikkira ag'amakumi myaka 3 okwetolera ku bavubuka. Ekiteeso ekyokubiri
abavubuka okutegeka ebyoto mu magombolola gonna 178 okunyikiza obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka obw'Amatikkira omwaka guno nga tunabakuggwako. Ekiteeso ekyokusatu okwebaza Ssaabasajja Kabaka okusiima n'atuwa minisita abajja ate ng'alonze mu bibiina byaffe eby'abavubuka. Ekiteeso ekyokuna buli ssaza okutandikawo ebibiina ebisizi by'ensimbi ne projects okusobola okufuna obuvujjirizi obusobola okuyimirizaawo ebibiina emirimu gyabwe. Kyokuna ekiteeso ekyokutaano olukiiko oluvumiridde nnyo ebitongole ebikuumaddembe okulinyirira eddembe ly'abavubuka ery'obwebange. Olukiiko luvumiridde ekibba ttaka ekikyagenda mu maaso mu Buganda. N'ekiteeso ekyokusanvu buli ssaza n'amagombolola okutuwa abavubuka 50 abalina emirimu egy'enkizo egy'enjawulo gye bakola okusobola okweyimirizaawo mu bye bakola. Kasolo nnyabo munaamukkiriza bakiise ebiteeso ebyo 7 bye tuba tuyisa mu lukiiko ne tukkaanyizaawo. Nsaba sipiika nzeeyo omuzindaalo News Uganda Wasajja okw'ekulaakulanya. obudde asabye nti ebiteeso bye tubiyise ate otukulemberemu n'ekitiibwa kya Buganda bwe biggwa saala naye tugenda kukozesa omukisa gw'ekitiibwa kya Buganda okusabira awamu esaala nga tuyimba otubunduguleko emikisa gyo era baffe omukuumenga twesimye nnyo ekitiibwa kya Buganda kyava naffe tukikuumenga. News Uganda Wasajja ati wano Bulange Mengo omusomo gw'abavubuka badde bagonjula mu kweyisa obulungi mu mpisa engeri gye balina okweyisaamu abavubuka omulembe omutemi ate n'okwongera okwekulaakulanya. Mulimu abavubuka yakaddewo omusomo guno Omulangira Kintu David Wasajja ne Honorable Omwanga Kivumbi ne Minisita abavubuka. News Uganda n'omusomo gw'abavubuka Bulange Mengo. News Uganda Wasajja ati wano Bulange Mengo. Yagamba buli mulembe gubaako n'olugimbi lwagwo nga ab'ensangi zino balina okusoomoozebwa okupya naye waliwo n'okubaddewo okwa bulijjo.
ekifo kya Buganda mu Uganda eyawamu n'okunyweza omutemwa gwaffe mu Uganda ne tuba nga tetuliimu nga bagwira ng'abakwatibwa ekisa ng'abayambibwa naye nga buli kitufuna kubanga tukigwanidde. Ekyo kitegeeza titulina okwenyweza mu byobufuzi n'okunyweza engeri gyokka tusobola okutaasa obwakabaka n'okutaasa byonna ebyaffe ne byetwalwanirira kwe kulaba nti ekifo kyaffe mu Uganda eya wakati tekisaasagana era tukirumbira eri. N'olwekyo buvunaanyizibwa bw'abavubuka mu Buganda obwesimba okutuukiriza olubimbi olwo. Ekirala tetugenda kuba na mulembe gw'abavubuka gujja kulwanirira ekyo nga naye teguli mwetefutefu okusasula omuwendo gwakyo. Abaagala okutulema ekyo balina amaanyi, balina emmundu, balina poliisi, balina prison. N'olwekyo ebiba bituguddeko mu lutabaalo olwo abavuka balina okumanya n'okunywera mu mitima nti nakuwadde embeera ebeera nzibu naye ekiseera ekyokkaaba n'ekyokwekubagiza si kyakaagala. Ne bwe weesanga ng'oli mu kkomera guma, ne bwetwesanga nga bakutadde mu kaduukulu guma, nga bakutadde mu kadrooni guma. Bali abaagala okutujja ku mulamwa bwe banaalaba nga abantu bagumu n'ebyo bye balowooza nti bye tutya tetukyabitya bajja kutuwa ekitiibwa era batwale ensonga ze tuyimiriddeko tizawamu. Tugenda kukolera wamu n'abavuka ba Buganda n'abalala abakulembeze okugenda mu magombolola ne mu buli constituency okukolayo ebyalo okuzzaamu essuubi n'okuddamu okubanja okupya okw'ebyaffe byonna watali kulekayo okuva ku federo okuva ku ttaka okuva ku ssente zaffe ezibanjibwa zonna tugenda kuzizza ku mmeeza watali kutiirira muntu yenna. N'olwekyo abantu bonna aba Buganda ekirala Buganda ekiseera ekifo kyayo mu Uganda ffe maka ga Uganda kati teri bantu bagenda tutiisatiisa nti basobola otuteekako omusango tituli basosoze tibetwogera ku bituluma tuba tusosodde. Kyekitundu kyokka buli munnauganda ne buli muntu yenna mwajja n'afuna obutuuze n'abeeramu n'akola. So si kyabwenkanya abantu okwekangabiriza ensangi zino ne batandika okugamba Abaganda n'Obuganda nti busosoze era tebajja tulowoozesa kutujja ku bye tuliko ebitufudde ab'enkizo mu Uganda. Tujja kusigala twaniriza buli omuntu gy'avudde n'ajja kuno n'abeerako ne tubawasaamu naffe ne batuwasa ne baba baagala kuzimba maka ne bajja ne bagula ettaka ago ge maanyi. N'olwekyo twagala okukkiriza abo abagenda bakuba propaganda tyawo Abaganda basosoze no ebituluma bye biruma n'abalala obubbi obulyake okusengula abantu ku ttaka obulyazaamaanya n'abantu bonna abalala tebabyagala. N'olwekyo abavuka ba Buganda tubakubira Omulangira ebyo byonna mu byalo gye bali okusitukiramu okulumba abo abeekangabiriza nga bo be basosoze naye nga baagala kutulowoozesa nti ffe basosoze. Baggaayo abo be basosoze be balina endowooza eyo tulina okugiwangula era tulina okubategeeza nti ekifo kyabwe mu Uganda eyawamu temugenda kuba mu bantu balina ndowooza ya busosoze mu mawanga si ffe bebo. Okutwala abavubuka mu Buganda okulembera Bakers Agent okusobola okuvaayo okukungaanya abavubuka bonna mu Buganda tusobole okuddamu n'okufuna eddagala okusoomozebwa okuli mu Uganda ensangi zino ne Buganda kweyerekedde. Manya batukoze obulungi obutaloddeka Mulanga Kivumbi kyamaani bababaka bava mu Buganda. News Uganda badde wali mu somo gw'abavubuka Mulangira Nengo Sagagira ati saako byonna mukutu gwaffe News Uganda.